Yasini Kauma abakwatako kubanga kankubulire teri lutalo lutafiira mu bantu. Ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omunaana omwaka 2018 Alidde dereva wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Yasini Kauma yakubwa amasasi mu bitundu eby'Arua. Abasirikale ab'eggye ku mukulembeze w'eggwanga lya SFC mu kanyolagano akaliwo olw'enkuŋŋaana ez'okunoonya obululu obw'okujjuza ekifo ky'omubaka w'ekibuga kya Arua akawangula Kasiyano Wadduli. Kwakati omukazi ali eri agira atagana adiringa na kintu kirala. Naye ono ensonga ye yanjawulo. Bobi Wine mukwatako direct yengo omuntu. Bannakibiina ki National Unity Platform Yasini Kauma bamutwala ng'omuzira waabwe era kinonoozebwa nti amasasi agaamukubwa gali gakutwala kati pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne ku kitebe ky'ekibiina ekifaananyi kiwe ekiri era y'omu ku bazira baabwe eyali mu People Power ekiseera ekyo gwe baali bayita Kasiyano Wadduli mu Arua. Ontegedde okusinziira ku Namwandu wa Yasini Kauma atandise na kutunnyonnyola embeera gy'ayitamu ne bamulekwa basatu babe yamuzaalamu. Naye kati ebiro byatuuka ne tubeera nga tetukyalabayo ku muntu ya naye abeeyo amabambi baali bangi naye tomanya ne buli muntu abeerako n'emireereeto n'okwerabira. Kubanga Kauma yali mukozi mu maka ga Bobi Wine nga driver. Oba ntegereka bulungi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Kino njagala kyogerako bwogezi nzikiriza nkyogereko mu bigambo bitono nnyo. Tulina politics mu ggwanga lyaffe Uganda. Eggwanga lyaffe lyayingiramu politics si lyayingiramu naye enteekateeka y'ensi okuviira ddala mu revolutions. Eri mu ensi ebiseera ebyasooka baali mu empires nga bakabaka be bafuga. The Roman Empire, it was more of kingship. Kakati abantu bano bakomona kuba byali mu classes. The kiraje classes nga mulimu bakiraje, mulimu ba middle class, mulimu bano ba peasants, mulimu n'abalala bangi. Kakati classes ezo abantu baatuka ekiseera ne bazikola ki? Ne bazikoowa. Kubanga balabanga ng'olusi ng'ebiseera ebisinga ba peasants ate be baliisa ki? Be baliisa bano bakulu. Kakati be byatuuka ku level eyo politics olwatandika abantu ngenda okuddamu okwogera ekigambo kye nayogera luli ne kireeta obuzibu. Bakobula oba abantu aba level eya wansi ne batandika okwekalakaasa okwagala okugamba nti bannange mutufugidde ekikola ki? Ekimala mutute mwe mulya bulungi muli emigaati ffe ne muwoga atubuze. Okitegedde? So that was the situation. Revolutions nezijja kuva myaka gya 1789 eyo nga mu 9 paka mu World War II mu 1940 ananga mugumu. Olwo America efuuse America, Russia efuuse Prussia efuuse Russia, gundi zino zigundi Roman gundi zikyuse abantu batandise okubeera ne ba presidents and all that. Kakati tuzze mu mbeera eyo gamba nti ne ba peasants tusobola balondamu abakulembeze. Kugamba tutandise okutuuka mu mbeera ey'akalulu nti omuntu otukulembera tulina osooka mu kubaka akaki si byakuzaalibwa nti yazaalibwa wali okitegera nti yazaalibwa gundi yazaalibwa kabaka ebyo nga bikoze eki nga bivuddewo. Kati mu nkola ey'ekikulu ekyo mwe twafunira kituyita politics oba guwandiise politics ono gwe tulina owa demokrasia. Democracy, many people can decide for the few. Okitegedde? Olwo tuyingidde mu system efaana bweti. Ebyo nno nkuwa history omutonotono. Olwo tufunidde paka ku ba Museveni abatufuga olwaleero nti ba Museveni bajja nga they are nobody, ajze atuuse
alesa idea, so politics of ideas. Alesa idea abantu bajagadde efuse popular. Mind that gonde omwana ajja konako. Omuntu afuse popular, omuntu afuse popular, afuse popular, idea efuse popular, bamulonze afuse president. Ne kituwa enkizo nti buli muntu yenna asobola kati kufuuka president. Buli muntu yenna kati asobola kufuuka minister. Buli muntu yenna asobola okukulembera wonna waba ayagala. Ensi waawe weyakola ki? Weyatuuka. Kakati mu struggle ezo zonna zibadde nga zijja. Waliwo abantu babadde bazisuulamu akaba bafiiramu and all that. Lwaki ndeeta bino byonna? Recently mu Uganda twafuna omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine, okuba nti naye yakeera ku makya n'anyiigira abakulembeze abatukulembera olw'ensonga ze ate nga ntuufu, n'abanyiigira n'agamba nti ekiseera kye kino nange njagala njije mbakulembere bwe kibanga mwe muganya okukulembera obuki obulungi. Era ensonga n'azituwa, era ensonga ntuufu, era weeziri. Kakati mu process waliwo ebintu ebikolebwa mu politics ono. Mubaamu obulimba, mubaamu okuvuma, mubaamu okukonjera, mubaamu ebintu biki bingi. Kati mu process ezo government eziba ziri mu the sitting government erina okulwana waliwo kye bayita consolidation of power, because when you get power is okay. There's what we call consolidation. Consolidation is kunyweza obuyinza. Mu process y'okunyweza obuyinza bamwananchi bafuna obuzibu, kubanga mubeera mu bamwananchi mubaamu abawagizi ba gavumenti eriko, mubaamu n'abawagira gavumenti gye balowooza nti yejja ey'oba opposition. Kati mu process eyo bamwananchi babonaabona, abamu babbibwako ebintu byabwe, abalala battibwa, abalala babonaabona, abalala bassibwa. Ye process bwetyo bwe beefaanana. Kati mu Uganda's case waliwo abantu abafiiridde mu kye tuyita struggle. Abalala bali makomera, abalala bali mu mbeera ey'enjawulo bafiiridde mu struggle. Era nnyimirira wano, era ntudde wano, nkubiriza oba nsaba gavumenti ete buli muntu yenna abakulembera gavumenti bate buli muntu yenna ali mu mbeera y'okusibwa, kuwambibwa, whatever, mu makomera because of politics. Kubanga nkulaze politics gyava babate. Bwe bamala okubata mmwe bwe batadde mutegeere nti this is politics. Gavumenti eriko erina okukuuma obuyinza bwayo oba oyagala oba tokola ki. You must be scientific enough okutegeera nti nabo bali mu position nzibu. Tebasobola kukulaba ng'ojja olwanira obuyinza bwabwe bwe balina ne bakwaniriza bwaniriza oze tubadde tutuddeko wano ne tuvaawo tugenda. They will beat you up paka kuwulira bubi. Tebasobola kuleka kutwala buyinza bwabwe kubanga nawe bwona obukwata tosobola kumala gabuwa banabukima. Ontegeera bulungi? So it is fair enough for you to understand nti be scientific enough otegeere nti government esobola just kuwa buwi buyinza bwayo yo bwe yalwanirira. Ate naawe ne government manya nti bw'oba okulembera government, bw'oba okulembera Mwami Museveni, bw'oba okulembera tokulembera ba NRM bokka, okulembera aba UPC, aba NUP, aba buli omu, abali buli kibiina okikulembera. So kitegeeza ki? Totulekerera, tosiba aba NUP ngoloza nti basibi. Bate bakomewo mu society. Naye nammwe babata nammwe mukole kye mulina okukola. Kati mu process eno lwaki ndeese bino, nafunye ennaku yesterday nalabye amawulire, nabadde ndaba amawulire ku BBS, nasoose kulaba ka clip and then I went to the YouTube. Nalabye ka clip akamaama w'omwami gwe baali bayita the former driver of Robert Kyagulanyi Ssentamu, former driver, bamuyita Yasini Kawuma. Yasini Kawuma yali muntu waffe. Yasini Kawuma yafiira mu kavuyo. Yete yafiira mu struggle.
abantu abasingaawo nkwatira ku bintu bino omanyi abantu baffe abamu tebategeera nnyo beetaaga kunnyonnyola. Kawuma unlike other people like Manambo, waliwo omuwala yafaawo, waliwo abaana bangi abaafa including gundi bodyguard oli gwe baalinnye emmotoka gwe yalinnya osirisolinga atabamanyi. naye I'm trying to say nti unlike those kuba tetwagala kuboogera nnyo namanya waliwo obulumi bantu baabwe balaba ne bagamba n'ojjukiza omuntu Amaziga. So bangi abafudde, bangi be basibye mu struggle we twabeerera mu struggle eri political nuupu NRM nuupu gavumenti eri mu buyinza, bangi abaafiira waawo ng'abamu mistake ya gavumenti, abalala mistake yaabwe, abalala nga mistake ya bombi gavumenti nabo. Ontegedde na gavumenti obulamu bw'omuntu okugenda nga tebunnatuuka ziba mistake, naye eyo mistake either bombi bacontribute ku mistakes ezo, abalala nga just one side oba gavumenti oba ki oba abavuganya. Kaakati omukyalo ono bwe namulabye Kawuma ye teyafiira mu struggle, Kawuma yafiira mu politics. Ebiseera ebyo yali owa Bobi Wine ng'omuntu mu kintu kye bayita people power, kubanga twali tetunnaba kutegeera Kawuma yali mu people power, Kawuma yali mu nuupu oba yali independent oba yali wa NRM, kubanga Kawuma yali mukozi mu maka ga Bobi Wine nga driver. Oba ntegerekeka bulungi? Kizibu okutegeera bw'oba nga tokiwadde budde, naye akiwadde obudde asobola okukitegeera nti struggle eno gye tulimu kati si ye yatta Kawuma. Kawuma yafiira mu politics wa Bobi Wine, Bobi Wine ng'omuntu, kubanga yali mukozi mu maka ga Bobi Wine nga ddereeva we. Ontegeera? Era engeri Kawuma gye yafaamu eyawukanira ddala n'engeri abalala bonna gye bagenze bafa. Lwaki? Ebiseera ebyo pulezidenti abasobola okuddayo mugere mukebere footage, pulezidenti yali asaba nnyo Bobi Wine ne ttiimu gye twalimu eya people power, because ze nali mu people power, nali nzikiriza mu people power being a community expert. Era nze kyesitakkiririzaamu ye nuupu, kubanga nze sibeera mu bibiina, nze siri mu bibiina, nze nzikiririza mu maanyi ag'abantu, sikkiririza mu bibiina, kubanga ebibiina birina amateeka agabifuga politikale. Kakati this is what happened. Kawuma ye yafiira mu struggle, yafiira mu kavuyo ka Bobi Wine ng'omuntu, kubanga Bobi Wine yali tali mu campaign yonna, era teyali mu campaign ya nuupu yonna. Yali agenze ku campaigningirako omuntu waffe eyali mu people power ekiseera ekyo gwe baali bayita Kasiyano Wadri Mwaluwa. Ontegedde? So nkubiri nsaba ne Mwami Kasiyano Wadri wonna wooli gundi abakwatako, Yasini Kawuma abakwatako, kubanga kankubulire teri lutalo lutafiiramu bantu. Ontegedde? Ate teri lutalo oba teri struggle etabanja. Kuba kati weewaawo tuyinza okuba Bobi Wine tanafuuka president, naye alinako waatuuse ne budget n'agifuna, kuba olwaleero ba MPs abali mu parliament bangi abanuupu. Bino byonna bye twogera kuba bimanyi, baali bavuddeyo ne bagamba bannange
tutuuleko wansi tubeeke engeri gye tusupporting ensonga eno kuba kati omukazi ali eri agira atagana adiringa na kintu kirala naye ono ensonga ye yanjawulo Bobi Wine emukwatako direct ye ng'omuntu ono yali mukozi we ate yali baali bali mu kukola business oyinza okumbuuza lwaki yali tasasulwa naye remember gwabadde aridingirako after that ya ridinga n'akiraga nti naye yali mu struggle eri yamujja mu position y'okubeera omukozi n'amuteeka mu mbeera nti baali bagenze ontegedde which is very okay kakati bannange buli struggle webaako weetuuka ebaako beesupportinga naddala abo abagitaddemu nnyo kyova olaba nti n'olwaleero mu 7 abantu oluweero bakyamubanja era waliwo ebitongole bingi ebimugamba waaye tuwe ssente zaffe abalala n'abasasula abalala ne beekyanga abalala ne bagamba totuwadde kimala abalala he's still paying olwaleero ffe tulina abantu nze jjajja wange bamusasula after some time naye nga be bamusasula n'emyaka 9 nga mu something naye nga be bamusasula byebungereza balwana mu World War 1940 something ontegeera so kitegeeza nti okusasula nga struggle eringa ewedde obanga ewedde weewere erinako weetuuse okusasula abantu oba okuyamba ku bantu kya bulijjo si mutawaana si kivumo si kya bulijjo buli kintu kyonna abantu balina okiteekamu kati kyebakiteekamu kirina okukola ki okudda maama mukyala wa gundi alina okufiibwako mu ngeri ey'enjawulo kubanga he was the first blood of what we have today as Nup much as yali tali mu Nup kuba Nup yatennabaawo naye yali mu people power naye ate yali mu people power nga yali mu people power yinza okuba yali mu people power naye ate yali mukozi era oba oli awo kwolwe teyandigenzeeyo naye yagendayo olw'okuba yali mukozi wa mukulu ate omukulu akulembera people power kakati ye yali agenze kukola era baali bajja muwa allowance so nga ate Bobi Wine tewali yayagera muwa allowance ye yali principle mu kintu ontegedde bulungi nnyo mwami Kasiyano Wadri tosobola kwerabira nnyo ne weerabira kawuma yali azzewuwo tulina okubeera fair yali azzewuwo kukyalira oli afiiridde mu makaago ate nga gwe wamuyita obanga yali azze kukyalira ggwe afiiridde wuwo tosobola kwerabira nnyo kikutuuka ku ekyo so mwami Kasiyano Wadri naawe yambako musale amagezi agalaba sisobola kuyinga mu structure ya Nup and all that na kutandika kubabuulira kyakkola naye at least waliwo ebintu byensobola okugambako nti nga tukyali eno mu Nup eno ffe gye twali mu Nup nga tunayingira gye twali mu people power nga tutanayingira eno mu Nup nga Nup tennajja kwaffe Nup tumanyi nnyo people power okyegedde kakati twagala ffe basooke batuggyemu naye omusajja gwe bayita yasiinika omwo omusaayi gwe guleme genda bugenzi bwe gutyo kutuuka ku eyo level Kasiyano Wadri kati nkuba omulanga mwami Kasiyano Wadri ono yafiira mu makaago yali azze wammwe ate ng'okujja kwabwe kwali kulina bagenyi omugenyi tasafiira wammwe n'osirika busirisi ate nga kyeyakola kyayildinga because that guy became an MP oboolyawo teyandisobodde kubeera MP okyegedde bulungi nnyo n'ebirala bingi nnyo so kakati tusaba busabe mwami Bobi Wine tusaba n'abalala bonna kati omukulu wa Nup leader of opposition mwami Joe Senyoni please muyambeeko musale amagezi manyi nti bali bize omanyi abantu abamu bayinza okifuna mu ngeri eri twisted ne bagamba gwe olumba no manyi nti bali bize okyegedde manyi nti bali bize basobola okuba nga ekyo ku agenda tekiyinza okuba nga si kyekikulembedde okyegedde kuba nabo bajja kugamba naffe si ffe twabatta ontegedde naye ku agenda kiyinza okuba si kyekikulembedde waggulu naye nakyo mukiwa obudde mukisalira amagezi naddala ku leve eyo kuba nalabye omukazi n'empulira bubi nawulidde bubi nnyo nendabira ddala nti this world is not a fair place
tekisoboka kubeera bwe kityo. Kale webale nnyo mukwano gwange mbadde ne mwami Obote olunaku olwaleero. Rukia yabadde ku kamera. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you.